Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mbalamusako yonna gye musinzira okutulabira mu abali ku mukutu ogwa There is Still Hope, abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, abamwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olw'amakya g'olwaleero, twenyika mu ddagano omusaayi mwe mutukuba atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Yebuvuddeko ey'amabega nabaleeterako omusumba Samuel Wilberforce nga bambi alaajana okubanga abasumba bamuyambe. Eddagala lyamira liri expensive ate talina ssente. Kakati olwaleero azze neyeenenya n'asaba bannaaye abasumba mumusonyiwe byonna ebyasoba ebitaatambula bulungi, bye mumanyi ne bye mutamanyi, asabye mumusonyiwe. Ndowooza mwenna kye mwali mulinze. Kubeera abamu bayomba, agenda asooke wa Mukama, agende yeenenyeze Katonda. Kati g'omanyi otya oba yeenenyeza dda Katonda? So asabye mumusonyiwe nga mmwe abakkiriza ng'omubiri gwa Kristo. Ndowooza ategedde nti waliwo ebitatambula bulungi, waliwo ebitagatta. N'agamba mumusonyiwe, naye yeetaaga ddagala. Banayambwa agenda kufa bwe mutamukwatireko. Saagala kwogera bingi. Nawuliza omusumba Saamanya lwakuba ate mu baasabye Mama Fiina naye amusabye. Kakati njaga owulirize bulungi omusumba Saamanya Wilberforce. Bambi mumuyamba abasobola. Omusajja alaajanya, omusajja addaala nakaabira mu vidiyo. Mwenna abalina obusobozi, mulimu abasumba mulina obusobozi nga okukwata milioni 10 tolina kyovaako okuwa Saamanya, okukwata milioni 5. Kale n'omugambe ntwala wogula eddagala osasule yakole gwa kujjayo, tolina kyofiira. Bannaye tubeereko n'omutima ogulumirira. Omusajja w'oyo kati waafa nga muvaayo. Bana omusajja oyo yali w'amaanyi. Nze mpaddeyo $50,000. Nze nguze keesi ya milioni 3 zaaki mumuwazirye. Nze sisitemu y'okusiima abafunze banaye nze era nze w'obanga olina ky'oyagala okumpa kimpe kati. Sifanga banaye bajja milioni nga abadde atusomesa. Nze banaye nze mpaddeyo milioni 2 zaaki. Nze nguze omuceere kilo 3. Oli kusanyuka nfudde kiki? Omuntu oba olina ky'osobola omukolera ng'akyali mulamu kimukoleere afe nga talina kyakubanja. Bali omusajja mumuyambe. Kyekyo kyennyini mikwano gyange mwenna gye muli mwasiibye mutyanno, mwebala emirimu gyonna gye mutuusaako engalo zammwe. Nsooka okwebaza Katonda olw'obulamu bwange bannange. Kino kikulu nnyo. Bannongoosa ensigo esayidi emu eyavunda baagirongoosa. Ensigo eyo yagenda neeyononeka munda nenfuna obulwadde obw'amaanyi ennyo. Ne bannongoosa ensigo. Bwe bannongoosa ensigo ne bagijjamu. Naye waliwo we baagijja we wannuma ennyo. Ensonga lwaki eddagala eryo lye mbagamba erya milioni 1,995, eddagala eryo lye ngula eddagala nengenda mu pharmacy manya nengenda mu kiliniki ne balinkuba, oba nengenda mu ddwaliro eddene ne balinkuba. Ekyokubiri nemba n'eddagala eryengula nga lya musaayi okwongera kweno ensigo yasigalamu amaanyi. Eddagala eryo doozi eya wiiki njigula $35,000 buli wiiki. Bangamba okumala ewiiki 6. Okumala ewiiki 6. Kale eddagala eryo lye lindeetedde obuzibu lya bbeeyi, liri very expensive lyonna okuligula. Wonna wamu nabalanga nkozesa eddagala eryo $95,000 okulaba nti wiiki ngimala nga ndi mulamu. N'ekirala njagala neebaza Katonda olw'abantu abayimiridde nange. Ennaku zino zonna bansindikiddeyo kasente akasobola okunnyamba. Abaana abawala n'abalenzi abamu sibamanye tebandabanga nako, abalala sinabalokole, ne waliwo ebitongole
Bane ne yanzizza nnyo ne yanzeege sirina kye nnyinza bbawa okuggyako okugamba nti ne yanzizza nnyo ne yanzeege. Naye njagala okutuusa obubaka bwange buno. Naddala message eno mugisindikire paka ku basumba, omusumba Kayanja, omusumba Joseph Serwadda, omusumba wa Prayer Paris, Bishop Musisi, okutuuka kwa Apostle Lubega, okutuuka ku basumba bonna mikwano gyange bonna. Bannange mbasaba n'ekisa n'obuwombeefu munsonyiwe. Byonna ebyali bibaddewo munsonyiwe. Ne munyambe nsobole okuwona. Nja kuwona era nja kubeera bulungi. Ne nsaba obuyambi obwo nga neegayirira Katonda munyambe. Ensigo eyo we yava bwe wanaavunda olwo obulamu bwange bunaaba bugenze. Ensigo eyo we wanaavunda ne wavunda kati bw'oba nga seekubye empisa eyo ezo empiso ezo ebbiri ezo zembagambye bwe mba sizeekubye muli munda ekiwundu kijja kuvunda kubanga sirinawo ekijjanjabira walala muli munda kiba kivunda. So njagala mbeegayirire emikwano gyange message eno gisindike. Gwe sindika message eno wonna etuuke nsobole okufuna obujjanjabi. Ngenda oluusi bwe nfunayo ze nfunye ne ngenda Mulago ne oluusi ne ngenda mu pharmacy ne ngula eddagala kubanga ku kitanda sobola kubeera ku kitanda lwa kiri very expensive. So ne ngamba kambeere waka nga nfuna eddagala eryo nga bwe ngenda mu ddwaliro bali nkube. So mbeegayiridde mikwano gyange mwenna. Nali nkusabiddeko, nali nsabiddeko maamawo, nali nsabiddeko taatawo, gwe wennyini nali nkusabidde n'onfunamu omukisa. Bannange mbeegayiridde. Nsaba busabi message eno muginsindikire tuke ku basajja ba Katonda. N'omuweereza yenna yadde toli mulokole. Kampuni zonna eziri mu Uganda muno bannange mbeegayirira ne sekwegayirira yenna. Njogera n'obuwombeefu mbeegayiridde. Message eno bw'oba tambuza message eno nsobole okuwona. Bane bwe naawona ngenda kubuulira enjiri, ngenda kwokya amasabo, ngenda kubonyabonya setaani n'okusinga bwe nali mubonyabonyeza kubanga nja kuba ninamu endasi. Engalo zino ze mulaba zitera okusanyalala. Zisanyalala bwe banzijaamu ensigo engalo zino zisanyalala naddala omukono guno gwennyini ogwa sayidi ero guno gwennyini osanyalala n'owulira nga wenna osanyaladde. Ekyokubiri baŋŋana okulya buli kintu kyonna. Ndya ebijanjaalo byokka oba n'oliiramu n'endya ne apples ze banzikiriza okulya zokka. So nkwegayirira mukwano gwange, nkwegayiridde. Mbeegayiridde mwenna. Oba oli mulokole oba toli mulokole. Tonkyawa bukyayi, tonvuma buvumi, toyogera bigambo bingi. Naye yamba musumba Saamanya, yamba musumba Saabanya. Kwegayiridde musumba bw'ofuna message eno ng'oli musumba wasumba ekkanisa olaba omusumba Saamanya ggwawo sikyalina ssente. Mbabulira mazima sikyalina ssente zimpweddeko. Ntunze amayumba, ntunze emmotoka zonna, ntunze buli kintu kyonna olw'obulamu. Ntunze buli kintu kyonna. Nsigaze ekintu kimu, ennyumba wensula. Ennyumba gye nsulamu neebaza Katonda nti Mukama yannyamba n'enzimba nfune wensula. Naye nkwegayiridde. Property zonna zimpweddeko wensobola okutunda nsobola okufuna ssente ez'okwejjanjaba. Munyambe. Bane munyambe mbeegayiridde. Munyambe nsobole okuwona ne Mukama n'abawa omukisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sindika message eno etuuke ku musumba yenna. Musumba Lubega, Apostle Lubega, Apostle Joseph Serwadda, Musumba Robert Kayanja, omusumba Grievous Musisi, omusumba Kyaze, abasumba mwenna musumba omusumba Sebyala. Buli musumba yenna ng'otuuseko message eno ng'ogituuseeko
nkwegayiridde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu munyambe mbegayiridde obulumi bunzita kama abawenya omukisa nyini mikwano gyange mwenna gye muli mbalamusizza nnyo mbaagala nnyo mikwano gyange yonna gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala abafuddeyo okunsabira n'abafuddeyo ne munfaako Mukama abampere nnyo omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampere nnyo omukisa njagala neebaze Katonda ku lwammwe mwenna mikwano gyange gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampere nnyo omukisa njagala obubaka bwange buno ab'emikwano nalwala ensigo bwe nalwala ensigo zino zaatuka ekiseera ne bazirongoosa namala emulago ewiiki 3 bwe nava emulago ne bansindika India ne bagenda bannongoosa ensigo naye mu kunnongoosa ensigo ekiwundu kiriwo ekyava waatabuseemunko waatabukidde nno ddala nagenze mu ddwaliro ne baŋŋamba nti waatabuse kuba simira ddagala bulungi eddagala ly'emmira liri very expensive eddagala lino mmira eddagala ly'omusaayi nemmira eddagala erikaza ekiwundu nemmira eddagala erizaamu ensiga amaanyi eri eyasigalamu nemmira n'eddagala eryongeza obulamu bwange amaanyi so mikwano gyange yonna gye muli njagala obba tukubira omulanga njagala kubira mikwano gyange mwenna gye muli omulanga Pastor Ngabo mukwano gwange nyimirira gy'oli nga nkwegayirira mukwano gwange Apostle Lubega mukwano gwange taata nkwegayiridde nnyo ne ssekwegayirira yenna wentuuse si wangu Pastor Ngabo mukwano gwange wentuuse si wangu Pastor Ngabo natuuka ensigo ne bagirongoosa so ensigo nawe bagirongoosa nenfuna obukosefu bw'amaanyi nenjagala okuba omulanga buli musumba yenna njagala okubira omulanga omusumba Roni mukwano gwange njagala onyambe Roni Makabai njagala nno buli gwenkoonako erinnya nsindikira message eno paka ng'emutuuseeko sindika message eno wonna njagala message eno ebantuukireko abasumba bano Apostle Lubega taata nsigo yavunda munnange nayonooneka ensigo n'evunda sigo bwe yavunda bagenda ogijjamu ng'evaamu n'envunyu so Mukama nyambye buyambye okulaba nti nkyali mulamu kisa kya Katonda naye nga bagijjamu kati sigo okugijjamu eddagala lyetumira liri very expensive eddagala lino lyetaagisa byonna awamu ng'oliguze lyetaagisa 1.9 oba $1,995,000 nga lyonna olimize lyonna likoze lyonna litambudde mu mubiri ne Pastor Ngabo yonna gy'oli Pastor Ngabo Pastor njagala taata message ne kuntuukireko ddala Apostle Grace Lubega mukwano gwange nyamba obulamu bwange bugenda ndi bubi nnyo mundaba n'agogera sirina njagala message eno entuukire ku musumba Robert Kayanja obulamu bwange si bulungi njagala message eno entuukire ku musumba Michael Kimuli munnange obulamu si bulungi njagala message eno entuukire ku buli musumba yenna nali nkusabiddeko mukwano gwange nga yadde toli musumba nali nkusabiddeko nali mbaddako nensabira ku famire yammwe nali nsabidde ku maama wo nali nsabidde ku taata wo nali nsabidde ku mwannyoko nali nsabidde ku muganda wo ate nanfunamu omukisa ate nandabamu omukisa tenywa akola omukwano gwange tenywa nkwegayiridde obulamu bugenda bane buli afuna message eno gisindikira omusumba oyo gwenjogerako oba mukwano gwange gwenjogerako yenna mbegayiridde mikwano gyange
obulamu bwange si bulungi, obulamu bwange bugenda. Naye njagala bw'oba ofunye obuyambi bwonna, mukwano gwange yonna gy'oli, bawala bange yonna gy'oli, mutabani wange yonna gy'oli, essimu eri 0772 46 12 14 0772 46 12 14. Omusumba njagala kwegayirira omusumba mbonye nkwegayiridde nnyo yonna gy'oli bw'olaba message ono y'ekitaawo nsumba Saamanya Wilberforce oba Bishop Saamanya Wilberforce. Kwano gyange obulamu buŋŋendako. Nensaba munnyambe ng'abooluganda, ebintu byonna mbitunze mu nsi biweddemu. Amataka gonna nga tunze, ennyumba ezisinga nzitunze, amamotoka nga tunze, buli kintu kyonna ekisinga kye nali nkoze ekitunze olw'obulamu buno. Ssente ne zinzigwako. Wano wenjogerera sirina yadde sinki 10 era n'eddagala lyampweddeko, sirina yadde empeke y'eddagala emu bweti. Naye njagala negayirira abasumba mwenna mikwano gyange benjogeddeko waggulu. Musumba yenna gw'owulira nti mukwano gwo yogerako naye. Njagala okwegayirira mukwano gwange omusumba Grace Lubega. Taata nkwegayirira. Sindika message ne muntuukireko. Naye bbwa lyavunda. Wennyini ensigo eri we bagijja waavunze. Tewakyali bulamu bwonna. Nosobola okukwatayo emitwalo 5, emitwalo 2, emitwalo 10, emitwalo 15 nogankanyimirira ne musumba Saamanya. Tonsekerera busekerezi. Tongeya tomboggolera, tonvuma. Kino kyempitamu si kyangu, tonvuma. Tolaikinga ebigambo ebinvuma. Nnaku ye ntuusizza wano. N'obulwadde bwe nnina bwe buntuusizza wano. Nze simanyi kye najjirwa mu nsi, ne ndwala omutima, ne ndwala ensigo, ne ndwala ekibumba. Bannaye simanyi, Mukama yekka y'amanyi. Naye yonna gy'oli weebale nnyo, weebalire ddala okuyimirira nange. Mukama akumpere nnyo omukisa. Omusumba Kakande, Pastor Kakande, bagenda n'okunvumula okuba njogedde ku Pastor Kakande. Naye obulamu si kintu kya muzannyo, kubanga osobola okusaba Maama Fiina, nawe yonna gy'oli Maama Fiina. Bannaye obulamu buŋŋendako, mbeegayiridde ab'emikwano. Saamanya Wilberforce nze njogera naawe, Mukama abampere nnyo omukisa, mwebale nnyo. Bbiri ate nga mpanvu naye kansuubira oziwuliriza. Bambi alaajanye gwamwagala genda ku TikTok otekemu Saamanya Wilberforce oba Pastor Saamanya, ojja genda ku akawunti ze, ojja sangayo ennamba, yogera naye 15, 12 mumuwe bambi. Kuba kati there is still hope atusanze nga mubamu baasabye mwe muli eyatuteeka ku ttaka. Naye tukkiriza Mukama. Kakati alina amaanyi ano g'ayogedde. Abasumba bamenye mumuyambe. Mpuliddemu Musumba Kayanja ab'Ekalamoja ng'obayambye, obawadde emmere. Musumba Kayanja omusajja muweeyo ky'omuwa yejjanjabe. Miracle Center n'oyimira buyimizi bagala ne twaga kuyomba Musumba Saamanya alina 10,000 aleete. Sente ze musobola okufuna mu saaviisi emu, omusajja zisobola omujjanjaba. Owookubiri, Pastor Serwadda Victory Church mu Ndeeba, manyi muli kuzimba kisaawe.
niyo omusajja muyimirireko naye omusumba munnammwe mumutaase yaliwo abamu mwamuyitanga ku luseedi zammwe naye saazi omusajja nga mumulekeredde ategedde ensobi abagambi bagamba ne munsonyiwe. Musumba mulinde prayer palace ekulemberwa ani? Eri prayer mountain, prayer palace simanyi prayer palace oba yaani, munzijukizeeko awo omugundi, munzijukizeeko mu comment section prayer palace ani agikulira. Omusajja alaajanye tuyiddeko Bishop Musisi. Bishop oli mulabirizi, labirira ne musumba munno wuuyo mu kaseera ak'akazigizigi. Musumba Grace Lubega mukwano gwa mukwano gwange musajja wuuyo omuwayo miliyoni 3 tezosinga okuzigira musajja muweeyo nga wamuwa luli bambe muweeyo akantu musajja agende yeerabirire. Akulaajanidde gwe munne manya musajja akoye manya akuzeemu emirundi nga 3 yagamba ne musumba Grace yamba bambe musajja mudduukirire. Kale omusumba Kyazze naye amwogedde Pastor Kyazze musajja mumukwatire kye mumukwatira. Kakati musajja alina obuzibu, ensigo baagijjamu talina sente za replacement ensigo ndala, kati ekiwundu kirina okubeera nurtured kiwone, kati eryo eddagala buli liri expensive. Bami n'alaajanira ne Nabbi Mbonye, Prophet Mbonye naye amukaabire n'agamba Nabbi lagulako eno luno, lagulako mu bikolwa. Gwe kankubuulire ng'oli mu desperate situation. Kati pastor ali mu desperate situation. Nze naliko mu situation eyo nga njagala kulokoka, kwatula bulokozi. Nengamba ajja yajja okakkana omufere asoose kuntwala awo Nabbi wa bulimba, kubanga akaseera ako nali nze nga ajja yajja. Kati ye situation musumba samanya gy'alimu, kati tamanyi wa kusaba, tamanyi wa talina kusaba. Ate ye kyakoza kimeki oba oli mulokole oba toli mulokole muyambe mmwe be yasabirako. Nga yakusabirako n'ofuna omukisa, yasabirako maamawo, jjajjaawo, senga, anti, taata, senga wa taata, mukwano wa jjajja, bannaaye yalina kye yakolako obulamu bwo. Naye mumujjukire, mumulabirenga ddala. Lwaki mulinda olunaku luli mwonna mulinyiza mmotoka abali ebweru musaze zipaasi, musaze visa, muzze kuzeeka musumba Samanya? Lwaki saa zino temumukolera ekyo ekintu kyasingira ddala okwetaaga? Musajja alaajanye. Musumba Ssebyala, African Harvest yali Kalivale. Musumba sayo akabbo ku service, omusajja mumuwe kye mumuwa. Ayogedde ne ku Pastor Ngabo. Pastor Ngabo yaani oyo alina abasumba be bambi, alina abasumba be akubye omulanga gaba Pastor Ngabo taasa. Neloni Makaba Neloni Makabai naye yamwerabidde obugaye ali mu desperate moment, obumi mbeera mutabuseeko kakati ye eri ye kati muganda wange naye muyise mbw amutaase. Naye nze kamuyitireyo omuntu omu, mukwano gwange Pastor Wilson Bugembe, kolayo ku concert egi omusajja omuyite bwe bana mwenna baagala Pastor Samanya tulimukolera concert, tumusondere ssente okuyingira 15,000 n'onooyimba ennyimba 3 nze nja kujja. Emmeeza kasita togiseera we bakumi sobola okugulayo akameeza, mbeera si y'amaanyi, nja sobola okujja ne famire yange. Musumba Wilson Bugembe mumutuzeko vidiyo, kolayo ka concert.
ako oluyimba olupya luno lwakafulumya luyimba ki vaayo ojulire samanya mumuyawe eddakiika 10 ajulire Mukama gyamugye mu masabo yonna wekitegeera abantu bambi mufunireyo akantu Sumba Wilson ovuba ebyennyanja ekyennyanja ekyatoyagala kiddeyo mu mazzi ekyennyanja ekyo tukivubire ddala tukinyweze okitegeera kakati akabiridde ne Kakande ku 2 namugamba Kakande nabbi w'abantu omuceere ng'otunda kilo 5,000 tundayoko kilo 10 ebyo byange tebibadde musajja temumulemesa muwase kitundayoko kilo 10 ompe ku kasente ne Kakande amukabiridde ate omulala Mama Fi bambi akabiridde omanyi okutuuka ku level pastor ng'oli kabirira Mama Fiina ng'omanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza Pastor Ssenyonga musajja oyo yakolako naawe Pastor Samanya ebyaliwo agambye mu musonyiwe Pastor Ssenyonga isaayo ku kabbo laga nti kati gw'oli musajja laga nti osonyiwa nga Bayibuli weegamba musajja musonyiwe okusonyiwako okuleme kwera kwa bigambo otwalireko n'ebikolwa emanyi yakuwa ebingi byabaawo mu COVID obutambi bwatambula biki naye musonyiwe biba ensobi mu bulamu ebambi musonyiwe omusindikireyo k'omusindikira Christian Life Church yes omusajja mufunireyo ku ttooke era omusajja alaajanye kagaba naye temunvuma temunsekerera temunjerega ebigambo byakozesezza omusajja bambi mwabeesobola ssaawa zino nze There is Still Hope kyenkoze kubatuusaako vidiyo kuba mubadde temulina gye muyinza gisanga nze nkoze ogwange atusabye tugitambuze ngitambuzizza awo weekutuuseeko bambi kwatayo ekyokwata muteereko ate kirungi essimu yagisomye manyi sitera kkiriza namba z'abantu okuma vidiyo naye nange contribution yange ndeese vidiyo n'ennamba y'essimu ngirese n'agiyisaawo asobola omuyamba bambi mumuweyo kye mumuwa mbeera sinungi bambi mumuwe bibaawo temumusekerera don't laugh tugamba ate wabaaki biki muganda wange waliwo abensi batera okwogera ekiri atabaala mbu naasigadde waka kimutambaala kakati bambi leka tumulage okwagala temumukyawa temumuvuma temumumonkinga mumusekerera agambye takyalina kasente kaggwawo bintu abitunze bulwadde obumanyi gwe kankubuulire bulwadde buyinza okuleka ng'atakolangako n'osevinga ne bukuba buli kimu kale osomya kitabo kya Yokaana 15:12 atugambye atya atugambye waati kuleka ebyawandiikibwa tomanya mwoyo wa Mukama ayinza okwogera naawe naye abalokola abasinga bakusooka kupakira ebyawandiikibwa agambye and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. Baluwa Yokaana esooka 4:16 Katonda kwagala buli atambulira mu kwagala oba abeera mu kwagala kitegeeza ali mu Katonda ate ne Katonda abeera mu ye. Wow. Yokaana era 15:13 agamba greater love has no one than this to lay down one's life for one's friend. Yesu yeewaayo ku lwaffe ngo gwali mukwano. Byawandiikibwa bingi muganda wange ebyogera kukola ki
kukwagala katwagale. Osoma Abakolisi ekisooka 13 yonna egamba n'oba n'ebirabo ebifaanagana bitya naye ng'okwagala bambi tokulina, oyinza okuba ng'okootakoota ate mugaalumonde. Byawandiikibwa bingi Mako 12:29 paka 31. So badde nsaba abooluganda Nsumba mumuyambe. Abalaba Daily Hope muli bangi nnyo, muwera abantu tugenda mu bantu 3,000 lukumi abantu 3,000. Okimanyi ziba million 3 I think, sinzira kusoma kwange okunafunafu awo. Agambye eddagala lye liri mu toto million 1,905. That is the total treatment cost. Bambi mwe ekyomuwaayo simu yagisomye, tosindikira Jamiru, tosindikira Daily Hope, namba yagisomye, teeka ku namba ye, njikiriza. Manyi nze sisikiriza manamba naye ngireseemu olw'ekigendera bambi tumutaase. Simba saamanya bw'asobola muwe namba ye agirabe, toteeka kwaffe. Zonooteeka kuno ziba zaffe anti nga minisitule naffe naye asomye enamba ye. So anomukuubirako nomugamba Nsumba obukuluma, tubadde wano ku Daily Hope, Jamiru wadde wamuyisaamu eggaali naye munaaye yakoze ogugwe naffe ne tutuuka wano. Nsumba ntaddeko 2,000 Kiminati Maid ejja kubanga oyuwayuwa apo anti bamugambye ali apo na bijanjaalo. So omugula kilo 10 ez'ebijanjaalo naye nakijjamu enjawulo. Naali ekijanjaalo naye n'akakasa nti ebijanjaalo z'enva ziriwo. N'omugulira apple box 2 n'alya apple anti baatugamba an apple a day keeps away the doctor. Nataddamu kugenda nsimanyi basawo bamugambye bino n'abeera ttereere nga nnyindo ya nte. Nga lwaki sikusiibula? Kankulekere Katonda ayogere naawe kuwange ngukoze naye Musumba tumusabire. Kama nkwebaza olwa Musumba saamanya Wilberforce. Kama tumusabira quick recovery. We Katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi. Yatambuza abalema, yazibula abazibe, bakigala ne bawulira, ab'ekikulukuto ne kikomaawo. Mukama tumusabira nti mu maaso go teri kikulema. Nga waategedde mu mutima gwe nti waliwo ebitatambula bulungi mu bulamu bwe. Mukama omusawasire, omuze bujja, addemu akuweereze nga watakuweerezangako. Mukama obulwadde tubusabira okubanga buwonyezebwa. Kyekiwundu eky'ensigo n'ebiwundu ebirala, omusaayi gwa Yesu ekagutuuke mu buli kanyomero konna k'omubiri gwe, asumululwe, addemu abuulire enjiri, yeeyamye okutigomya Sitaani naye akikakase nti Yesu ye Mukama. Mukama tumusabidde omuwa amaanyi ago n'obusobozi obwo, addemu ayimirire aleme kwekkiriranya mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina. Naawe ojja kuba ng'oyongerezaako kweyo ssaala okusinziira gy'oli. Gamba ayi Yesu gwatanalokoka nkwebaza olw'obulamu bwange kubanga nze nkyali mulamu. Nsazeewo bbukuwa obeere omulokozi era Mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Kale kanetololemuko katono yabadde mukwano gwaffe Saamanya Wilberforce. Bambi omulanga gudduukirire, tomanya Mukama ajja kukola ebyekisa mu bulamu bwo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.